Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Nze Nodeni Ntege. Mwena gye musinzira okutulaba. Nsanyusa okubalaba nange bawuliza mwenna okubanga mutambula naffe. Olutalo lwa Iran, America ne Israel luleetedde America naddala omugagga Trump ebikikinike. Anyiigidde buli muntu. Anyiigidde buli muntu. Era ebimu ku bye wayogera wali nti ayinza okuleeta kye bayita Third World War. Olupapula lwa Daily Mail lwakubye story eremedde kungulu ne lugamba nti Trump brutally rebuffs NATO after Hormuz reopens and oil prices plunge. Stay away NATO. Omuntu afundako okukolererawo nga takola ki? NATO. Kati muvuddemu ndani ngenge bwagambye abantu NATO bali ngenge kakati awo kitugenda kola tuti musirikire ddala oluvanyuma lw'okuba nti no kati baguddewo kakati olwo bavaayo boogere muba mwogera kiki kankusomere wano wagamba Donald Trump turned his fire on NATO as he celebrated the reopening of the Strait of Hormuz, branding the alliance useless. Owulira? Now that the Hormuz Strait situation is over, I received a call from NATO asking if we would need some help. Yawandiise ku mukutu gwa Truth. He said that he replied that useless. NATO should stay away because they just want to load up their ships with the oil. Owulira? Agamba his anger over NATO's refusal to back his blockade of the vital oil route has fueled speculation he could move to pull the US out of the defensive alliance. Kasozi Samuel oli otya? Ndi bulungi. Ogamba otya? Ndi bulungi. Tandikirawo. Trump atabuse. Trump atabusa olutalo luno nabagamba tesize entalo eza bulijjo America zebadde gyeru era tuli bamukisa munene okuwitnessingako ku lutalo bweru okubawo ne tulaba. Yes, tuli bamukisa munene. Entalo zonna ze tubadde tulaba America ebadde enjoyinga monopoly. Lwaki? Nti okuviira ddala 89 Soviet Union we yagwa America tebaddeeko n'amuvuganya yadde. China chenana mwende yali akyali bubi nnyo nga Deng Xiaoping atandika kujiza ku mixed economy kujija mu communism nge bikyali bibi nnyo. Soviet Union ngebizibu byerina nga ne wogenda mu supermarket ojja kusangayo ekika kimu eky'omugati ate osangayo emigati 6 nga abagigula bali 6 ng'economy enfuddala. America neryo kayeyagalira so kakati abantu abasinga ne tumanyira America eri mu kunyumirwa obunyumirwa nga buli gyegenda talinaako resistance yonna. Kirimanya aze eyo ne pola ye superpower yekka bwomu. Era Bush yatuuka junior ne yeewaana mu kiseera ekyo n'agamba nti America kati erina kye bayita manifest destiny. Mu 2000 eyo Bush wabeererawo kuba pulezida oluvannyuma lwa Bill Clinton. Omunadaku we yali ayogera ku war against terror tugenda olumba Afghanistan. Yawa ensonga emulumbya Afghanistan, it's manifest destiny. Manifest destiny nti Katonda yawa America okulaga ensi kiki erina okukola ki ekituufu. Direction y'ensi gyeraga tugirina mu ngalo. Katonda ate ye yabawa mandate eyo kye bayita manifest destiny. Destiny y'ensi yonna be balina okugiraga. Ebiseera byammwe eby'omu maaso ffe tubirina. Ebya Uganda, ebya Congo, America yebisalawo. America yebisalawo. So n'enyumirwa ensi kati abantu bonna tuwajuze tumanya America eyali enjoyinga monopoly eyo. Ogende Bosnia okuba Yugoslavia tewali awakanya. Bakuba embasa ya China n'asirika. Bakola buli kimu n'asirika. Ne balowooza nti bwe kijja okuba kati ensi we wamanyire. Kyova olaba balinawo ne narration egamba ti buli president wa America ajja alwana olutalo. Olina okulwana ku lutalo tumanye nti. Yes, ekyo baali bakikola olw'okuba nti baali balina advantage. Kati si bwe kikyali. Bajja kuba babala kati.
bijja kuba byakubala. Oyingira olutalo omanyi ekiyinza okuddirira. Ojja kubeera nga MTN ne Airtel nti ogenda okuleeta bakita nani price competition. Nti oleeseyo ka Christmas offer gaga weekend. Olina okumanya Airtel agenda kukola atya. Naye ayinza okuleeta. So kati entalo zaasigala zaakubala lwaki ti America oluvannyuma lw'okudda kwa Russia n'ebeera ey'amaanyi. Putin ng'akutta obukulembeze awo. America tekyayinjoyinga monopoly eri. China nefuuka ey'amaanyi tekyayinjoyinga monopoly. Kati olutalo America lw'otandika lwonna omanya bagenda kukubeera ku kirenge mpaka kakati kyekiri wano. Kati America luno lwesoose okulwana nga amawanga gonna ba super power weebali bageewulira. Kyova olaba bagituusiza ku kino. Teri president wa America ali abadde mu lutalo n'ayomba. Nedda. Akola bukozi byayagala. Muyomba ye bwakola. Muyomba ye bwakola. N'avaayo. Muyomba bwakola. Tomunyumiza oba papa oyogera oba gundi oyogera oba ani ayogera tomunyumiza. Ani ayinza okuwa. Mission ye bweggwanga yaddeeka. Eyisa you are with us or with them. Decide eri tukukuba eddeeno. Kaakati si bwe kikyali. Trump musajja naye gundi yahegesi yakyogera tugenda kulumba obwengula bwa Iran. Tupaakingawo ku Iran ku taamuzi zaffe. International simanya bichezo tugenda bibera. Wekugambidde. Hegesi n'alayira. Wekugambidde nti ne propaganda wo baagiruusinze. Wogamba nti nomugenda ku taamuzi zammwe. Amaato ga America erya Bush aircraft carrier lyayise mu Red Sea. Lyayise erina kwetoloola Africa Namibia. Eri wansi wa South Africa neryetoloola. Wiki ewedde lyali Namibia. Naye mbagamba nti okumanya America ekintu kigikalubiridde. Baaganye n'okuyita mu Red Sea beetolodde eri Namibia. Abantu ne bagamba nnimba. Kaakati ge mawulire agabadde ku media yonna nga bagadokinze e Cape of Good Hope, South Africa. Amaato agayitanga ku Mediterranean bagamba nti kaakati Gerald Ford. America esimbudde jja. Atlantic nti eyise Gibraltar. Abeene Morocco ne bakuba ebifaananyi. Abe Spain ne bakuba ebifaananyi nga ogwalo. Olengera ekyalo kitambula. Ekizinga. Ennyonyi ziri kulinga nnumba. Ne bakuba. Naga kaakati yino bazeemu okugikuba eyita Lampedusa yitale. Kaakati egenze Greece. Kati wano yaba ku buyinza bwe butambula mu nsi. Wano yabadde eyita mu Suez Canal ensozi z'e Misiri osiraba ezeeno tebakyasobola kuyitawo. Batyaki Bahusi. Abahusi be baliwo yiba. Abe Yemen. Bali eyo bakambwe. Misairo ze balina ze Iran. Zisobola okuba amaato ago amanene. Kati batyayo. Kakati Hegesi wogamba timujja ku projectinga power nga n'amaato mugasazeewo kugaddusa gayite eri olugendo abaliise wano mu nnaku 3 ebongeddeko ennaku kumpi 12 beetoloola eri. So temukyayina monopole eyo. Kati olutalo luyina kalubirira Trump mwe ne mulowooza nti ayomba. Naye akasito kamususseeko alwanye olutalo mu kiseera ekizibu ennyo ba Bush si we baalwanira, ba Clinton si we baalwanira, ba Obama si we baalwanira. Alwanye mu kiseera nga ba super power we bali ab'amaanyi ate nga ne technological transfer yakyuka. Toyina kirowoozo nti ziri ensi nabo zino entalo baali bazeetaaga. Abaliwa? Okumwegattako kati nga NATO ku Libya, ku Iraq, Afghanistan nga oluusi nabo bakitundulangamu nga balaba kikola sense compared to. Nedda ati kaakati luli ekyaliwo nti nno entalo zonna kasita twava mu ssematalo owookubiri. Awo wali ogulawo olutalo wonna ng'oyagadde. Kuba olaba Japan yakeera nkya nerumba Manchuria, China n'egisalako etundutundu ku China n'erituuma Republic of Manchukuo. Japan kyakola China. Yalumba China n'egireka mu kubi. 3:5. Japan yalumba China. N'ekuba China. N'esalako etundutundu erisinga Uganda ne Rwanda. Erya Manchuria region erisinga okuba n'ettaka egimu erisinga factory n'ebira n'erisalako n'erituuma nti tekyali paati ya China kati eyo Independent Republic eya Manchukuo. Ekyaliyo. Ate we bagikuba mu ssematalo yabisigaza Japan. So nga gwoggulawo olutalo nga bw'oyagadde teweetaaga kuwa nsonga. Ssematalo wookubiri lwaggwa ne tuteekawo UN ne bateekawo amateeka agafuga ddi lw'olina okulumba ddi lw'olina okwerwanako. Kati entalo zonna ze tuggulawo olina okuba ng'ogoberera amateeka UN ge yateekawo.
amateeka gaateekawo justification for war nti one nga bakulumbye olina okulwana for self defense if not imminent threat tindabira ddala obulabe bane abasajja bakunga abasajja bagenda kukola kino bankubye bomu bakubye World Trade Center liwaddemba okwerwana kati entala America zebadde genda erwana zonna zibadde nga ne justification ng'ogenda okgenda ng'ensi yonna ekkiriza America ntuufu okugeza Saddam Hussein alumba Kuwait mwaka ki mu 9 n'agiwamba yali gundi prince yali afuga n'addukira Saudi Arabia Gulf Cooperation Council bennyini be baakabirira Bush n'amawanga Bush ne balyoka baleeta Bush senior yes yali senior mu 9 ne balyoka baleeta mission okuba Saddam ng'ensonga emukubya yiza n'aguresa ayingiridde banne ekyensi yonna yakira nti bwe tukkiriza n'abala amateeka ga UN gaagana okuwejinga war of aggression okuva ku Hitler bye yakola ensi n'alumba Sudetenland n'alumba Czech Republic nga batunula ba Neville Chamberlain n'avaawo n'alumba Austria n'alumba Poland so ne bagamba tetujja kukkiriza kuwejinga war of aggression kuba zivuddeko ebizibu Saddam waaliwo ensonga nga buli ggwanga lijja kukkiriza America era ffenna ne tukkiriza ddala abaali bawagira ne tuva ku Saddam Hussein ne tudda ku Clinton okulumba Yugoslavia omanye ekita abantu ekyali e Bosnia singa osoma ku gye bayita Slobodan Milosevic Yugoslavia singa osoma ku kye bayita Srebrenica massacre Srebrenica massacre banne batta abasiraamu nga bakambwe abasajja ne babatta ne babaziika mu massive grave abaali bakulira amagye gundi Radiki Mladic ne General Karadzic n'abala ne bajja ne banywerako bbiya ku massive grave ey'abasiraamu ku ntaane yawamu batta basiraamu mugamba nti muli basiraamu katugu banywere kungulu mu guwulire America neevaayo ne balumba Yugoslavia ensi yonna ng'ekkiriza ekyo kyetaagisa etaase yes ne Yugoslavia teyalinamu kyabugagga kyonna tewali nnyo bya bugagga bataasa butaasa ddembe kyali kigenze bugenzi wala nnyo then mpoza ekigendo ekyo kyakwagala kuba Yugoslavia nga empire yali y'amaanyi ng'eyagala kubeera nga olaba Soviet Union yes okuva Tito baali bamuyita Josip Broz Tito oyo ye mukulembeze yafuula Yugoslavia ekitalo yafuga Yugoslavia okuva kumpi 42 oyo ye mukulembeze yagoba Hitler mu Balkani Tito tomunyumiza Hitler yakuba Hitler n'amugoba mu mawanga ago gonna ga Yugoslavia yalina gundi abalwanyi we baali babayita ba Partizan so n'abalaba omupiira waliyo kirabu y'omupiira bagiyita Partizan Belgrade Yugoslavia Partizan Belgrade bajjukiramu ba Partizan abaewaayo ne balwanyisa Hitler mu Sematalo ne bamugoba mu Balkani njira ba Partizan Belgrade baali balwanyi mu Sematalo owokubiri so kaakati n'afuga Yugoslavia paka 9 yava mwana mu 2 paka 9 naye Tito yafuga Yugoslavia ng'eteredde eyina ebyokulwanyisa Tito n'atuuka okufa nga bamutwalanga Katonda bakungubaga bonna nga bakera kungubaga ne bayimba n'obuyimba Geno Tito here Tito there Tito everywhere Tito ng'alinga Katonda Tito yali musajja naye we yafa empire ne yakutukamu kati amawanga 7 naga America yagakutula ati kakati awo kyekimu ku kigendo nti America olwokwaga okutula empire eyo naye eveewo awo kyekimu ku kigendo era naye si bya bugagga nnyo nti byali okukutulamu amaanyi ekyo so kakati awo yayina ensonga ensi yonna gyekkiriza ne tujja tulaba ba Afghanistan balumbye World Trade Center ne batandika okulumba nga wonna ayina ensonga ensi ng'olina ensonga gy'ogiwa bonna ba Spain babungeeza nga bakkiriza kati essaawa eno America enkwata gyekuttemu entalo zaayo nti they are just wars expansionist wars si ntale zirina justification okugeza olumbye Meduro Venezuela ososo okubya obwato bumu bw'abalwennyanja bw'abaki obukubye byembu bakukusa ebiragalagala n'ensi yonna ne yebuuza kiki n'omaliriza ng'ekigendera bakiraba mafuta yes oyagala Orinoco ogundi oil belt n'ebirala byonna tojja kulowooza nti abasajja bo basiru aba Europe bakkiriza ebyo novaawo Trump n'ogamba Panama onenya abaddiza Panama
kanaalu ne bagiddiza eggwanga lya Panama kuba America baalizinga bulizinzi Panama kanaalu Theodore Roosevelt ne Howard Taft ne basimawo omwalo ogwo baamala ne baddiza ensi ya Panama Trump n'agamba ngwagala ngwetaaga era Panama n'amutwala mwaguddiza mutya n'agutwala naye guli mu nsi y'abali n'agweddiza Bungereza yali yagala okuwayo Diego Garcia bakiyita gundi Chagos Archipelago okaddiza Comoros Mauritius. Yes. Trump n'agamba tekisoboka recently n'omwaka tegunnaweera myezi n'agaana amawanga galaba novaawo nti oyagala Greenland kubanga misairo za Russia ziyita mu polar region ziyinza okufuukira ekizibu Denmark neetaamirawo Europe yonna neegira tetusobola kukkiriza oli memba wa NATO ate kaakati okola otya ebyo byonna amawanga gajja naye agamba yajja gitwala ekyokuyiga kyayize ojja kuwulira novaawo n'ogamba Cuba njagala n'ogiteekako blockade Cuba n'emala ennaku nga kyonna ekibuga tekirinadde masannyalaze olaga kulyanyi lyo amawanga go gatunula gati we bajjukira expansionist policy z'aba Hitler zifaanaganira ddala zityo novaawo n'ogamba Nigeria bayigganya abaki abakristaayo njagala kutwalayo nayo magye olw'okuba Nigeria wano mu Africa ewamu ku balina amafuta ate bagaggawadde nnyo ensi etunula n'oga kampitire mu Boko Haram kampitiraawo so kaakati amawanga gajja gatondagayo omusajja entalo ono zaatandise okuweejinga teziriko justification wabula ntalo zakweyagaliza kyova olaba ebyatuuse ku Iran amawanga ga Europe gasirise olwa presidents zo zooteekawo Denmark omusuubira okwegattako nga owoomingira Greenland tasobola so bino byonna byalaajana tuziyita problems of someone's own making Trump ye yazeekoledde kwegamba ebizibu ebibaluma babyekolera singa Amerika wabula necha y'obukulembeze kuba Machiavelli akugamba oba oyagala okumanya omukulembeze tunuulira abamwetoolodde abamwetoolodde bakyali kushina basuubuzi bani bonna be bali awo abasalirawo eggwanga bagagga bali awo so nga amawanga gabeeranga ne baadifayiza abasajja abaayita mu Cold War baayinanga baadifayiza oyagala gamba nti nno Trump talina nga bwe batera okubuuza advisor kigosobola okugambawo ku gundi ya Trump we twatandise geraganya baadifayiza tunira omusajja yali advisor wa Jimmy Carter ne gundi ne Reagan administration bali bamuyita oli omusajja yali mugezi yali ayina origin ye Russia naye nga mu America bali bamuyita Zbigniew Brzezinski manya gonna yagaleeta Russia n'ama Ukraine Zbigniew Brzezinski bwe tuba twogera ku ba advisor ensibe yali erabye oli omusajja kabaka ya advisinga omanyi tutunulira ku advice mekazi wawa abakulembeze ne zikola omusajja yawanga advice ne zikola ku politics wensi yenna okugeza gundi president Kennedy we yabeerawo noddako kuyaddaka okuva ku Kennedy Lyndon Johnson baleeta policy gye bayita Brinkmanship nti enkolagana yaffe ne Russia tubakuumire ku bunkenke bakita ku mugo gw'olutalo tesaawa yonna tulwana keeping someone at the brink of war nti essaawa yonna tulwana kye bayita Brinkmanship advice gye baateekawo nekigendererwa kyaki anti nti okuteeka Russia ku bunkenke ereme kubalumba Soviet Union ng'oguwa so kaakati gulage nti essaawa yonna tubalumba emmeeri zino tulina misairo zino Poseidon submarine launch tusobola okujja ku myalo tulina kino obakuumirawo ku bunkenke nga balowooza kyekinabawanguza Russia baagenda okulaba 62 ng'omusajja agezeseza sabbomba bomu eya nuclear ekyasinze mu byafaayo by'ensi ng'era yava mu UN ng'abeeweredde nti nja kubalagako kaakati UN baali bamunyigiriza bamunyigiriza n'avaayo n'abagamba gundi yakyogera mu lugambo mu Russia nti kuzikina cars we will show you n'addayo ne bagezesa n'abalaga nti nina ekikakali ensi yonna n'ekankana ekyo so kaakati Nixon wajja ku bukulembeze Zbigniew yamwandifayisinga
nti we muba munayagala okusuula Russia temujja gikuumira ku bunkenke tejja kweyongera kuwaganyala n'abagamba tulina okudda ku policy kye yayita from brinkmanship to detent. Detent kitegeeza reducing tension nti omulabe wo mufuule mukwano gwo omubeere kumpi omumanye kyakola osobola okumusuula era Nixon nayo katandika detent policy. Nixon n'akyalako ne Russia n'akyalako China ewazo enirai n'akyalako finally tugenda okumaliriza Nixon 79 okutuuka 89 nga Soviet Union egudde olwa advice ya Brzezinski Zebigniew ye yasuula communism baadvisor baplayinga party nene. Advisor yali owa gundi owa Bill Clinton yakyasinze bali bamwita George Stephanopoulos yali mu Greek oli amaanyi America ngekuusa nnyo abantu abatali bannansi babeera oli yamwagala yali mugezi nnyo ate yali ayagala nnyo okuwininga ne support y'aba Greek naye nga yali mugezi George Stephanopoulos ayayayaya ya advisor nga Clinton n'amuyisa mu mbeera enkakali. So kakati tulira ba advisor ki Trump balina yo yali willing okuweebwa amagezi alina obudde bw'omuwa amagezi. So kakati yennecha byebizibu America byesanga ebyereetera kakati amahanga ga Europe okugivaako entalo z'olwana tegaziraamu mulamwa ezimu kumpi ozidirectinga kudda ku mahanga ga Europe interest ezikutwala eza Europe ozivuddeko. Europe ekibadde kibaluma essaawa eno olutalo lw'e Ukraine tesinga Ukraine egwa ojja kulaba Baltic States Lithuania Latvia Estonia nga nazo Russia azirumbye. So mulina okuzibuwaliza Russia mu mukalubizo obutadda kulumba. Trump yolajja mu nkulembeze n'alyokanyiga Zelensky nga bw'alaba. Mbadde manyi baali baagala kumenya Moscow bamumenyeeko nti bwokuba ba allies beno nojja ng'obakutula Russia ogenda omutuukako nga talina support. Anti kakati kirabamuko kakantu ako. No ate kakati bano ba allies be bakuba abasinga banyiga China si Russia. Venezuela China okusinga Russia ina amafuta gaayo yewane China. Ati ngamba wano mu kulwana byakulwanyisa mu kulwana era trade partner ebyo byonna sanctions ezaali zikola ku Russia okumunafuya naye byogamba nti no kakati kokuba Venezuela oba Syria omunafuye osobola n'okulaga ensi nti okumanya omusajja munafu tukuba ne ba alayi be ng'atunula ekyo kiri okke. Naye Europe yo kye yali esinga okwagala tukalubiriza Russia olutalo lw'e Ukraine tuwe Ukraine ebyokulwanyisa nga bwe kisoboka. Putin tajja kudda kuba Ukraine ali mu Europe era Ukraine waagwa naffe tuba mu buzibu amahanga gonna aga Europe gali awo kubeera kyekyagateesa mu mukago gwa NATO amahanga gali tegaagala NATO wabula bamugendamu oluvannyuma lwa Soviet Union okutestinga atomic bombs yes oluvannyuma lwa Berlin blockade ye yaleeta amahanga ga Europe ne gagamba ekizibu kati kye tulina ennyo kya Soviet Union Russia afunze ate munene w'amaanyi. Nze ndika Belgium ne ku Sematala asooka bamunyiga bakuba katuuni nga balaga omu Germany munene ngali giant ka Belgium kalinga kaana akakutte bwati nga balaga abagermani balepinga obu Belgium so bakola propaganda mungi Belgium kawanga katono lakizembaga katono gendo nonye buno busutiza ndi bunafu ne bugamba kakati fe tugamba buli omu ye defending tunakola kikurasha tutandikira wa ne bagamba katulongera omukago guno ne baguyita North Atlantic Atlantic Treaty. So threat ya Russia ye yabaleetera ekyo okubeera mu NATO. Kakati wabeera nga bo interest zaabwe za kulwana mu Ukraine gwate olumbye Iran atali threat kati byonna byoyogera biwedde. Yes. Trump agambye alliance talaba mugaso gwayo ateekateeka nagivaamu NATO agikooyi. No Trump nga ye okubeera ku kisanja ekyasooka yajja ayogerera bubi NATO omukago ye nga tagwagala ng'agamba ssente ze muteekamu kuba ku gundi gye baasayininga endagaano kyate yatandikawo NATO buli ggwanga lirina contributinga percentage okusinziira ku GDP naye ng'agamba amawanga agamu gatuuka ne gatateekayo mutemwa gwago America eri awo boyegalabirira ng'olwokuba aleese policy nti no ye ayagala Abamerika baganywe mu simawanga malala ekigasa Omumerika naye bano ekibanyiga so kakati najja nga ye
taikiriza naye UN yajja n'agikutula buli kimu. Yes, byonna ebisinga as of sente walina ate kati kyawukanye nti ate omalirizo zitadde mu kkuba Iran tezigasiza America. So Trump ye kuba yali tayagala mukago gwa NATO. Nabo ne bakimanya. Kati essaawa eno waagwewerera ekyo ky'okuva mu kisanja ekisooka si kwekwasa bino byokka byakuba baganya omwegattako wabula teyagwagala yatuuka n'obatisa nti nja kulagira Putin abalumbe lwe mujja okuddamu okuleeta ssente. Nja kulagana ne Putin abalumbe lwe mujja okuleeta ssente mu NATO. So Trump yajja nnyo n'olulimi lwa bizinensi ye ng'atunulira ssente n'alema okutunulira guarantees endala ezaateesaawo ki NATO. Kati kino kiki ekiraga nali ntandika ku shezimu ze nakola nabaga tunagenda ova mu lutalo lwa Iran nga tufunye kye bayita alignment. Era olabika wali ggwe n'okinywa bulungi okukyusakyusa mu layini. Mbadde ku layini yadde okansala enzire mu kkono. Okwetereza n'oga nti nno mbadde mbuze kanzire wano. Kati olutalo lwa Iran luddidde ddala kuli alignment. Tugenda kulaba emikago egikyuka. Pedro Sanchez asiiba China owa Spain. Asiiba China. Kati omukago tegukye NATO ebizibu bimuyingiridde. Slovenia yagala kuguvaamu omukago. Ne Slovenia. Naye yagala kuguvaamu. So amawanga mangi Trump tugenda maliriza nga NATO agikubye ettale. Bw'okuba NATO ettale kitegeeza Europe balina onnoonya omukago ogwabwe. Olwo tugenda okudda kuli alignment. Kitegeeza balina okukyusa emikwano bamanye kanzire ku China abamu nga Spain. Tugenda kulaba amawanga ga Buwalabu nabo nga ku luno beekola kuba n'amawanga ago gatandise protection ya America tegakyagikiririzamu. Tebagirabawo. Essaawa eno sajja abalumba batunula batandise kuteekawo nabo framework yaabwe. Batuse n'okolaganako ne Zelensky abawe ku anti-drones. Nga musajja abafuukidde ekyonga. Twali tumanya America gwe twesize kasita omubeera mu mugongo kiwe. So kaakati tujja kulaba amawanga ga Buwalabu nago nga ganoonya framework enegakolera omukago. Saudi Arabia yakola ne Pakistan. Ne bafuna umbrella defense umbrella singa Saudi Arabia alumbibwa Pakistan yasobola okukozesa n'atomic bomb. So Saudi Arabia teyeetaaga kola atomic bomb. Uwo mukago gwabwe ne Pakistan asobola okukozesa Pakistan. Ye Saudi Arabia ayina ssente. So tugenda okulaba amawanga nga gaforginga emikago egy'enjawulo. Ekitegeeza nti no global status quo egenda kuba ekyuka. Waliwo shift. Egenda kubeerawo y'amaanyi. Power shift. Egenda kubeerawo y'amaanyi kitagambika. Ogirabira mu Europe yennyini awo. Bali awo. Ne Trump alabika akyalina omayo olwatuuka yalina ebintu byatandikirawo bingi nnyo. UN yagitandikirawo ba migrants n'abatandikirako mu America. Yali over ambitious abakulembeze bonna abasudde amawanga kubeera over ambitious. Napoleon yali over ambitious n'ayagala akwate yamaliriza nga bimukyukidde. Kaiser William gendo yeta Adolf Hitler yasukka. Goyagala wambe wano gende wano sindika wano oil field yayagala Caucasus oil fields yayagala ezo mu Middle East yayagala wali yamaliza naye eggwanga alituusizaawo. So kutwalizaamu over ambitious ya Trump yemuleetedde ekyo naye nga tamaze kusooka kubala. Mu bufunze mbulira brocade eno yagiswaliddemu yagifunyeemu. Nabagambirawo abantu nti blockade ekigireeta okuba successful olina okutuna factors ez'enjawulo. Eggwanga nga Iran eriyina border ku lukalu ewezaako kilometers 600 liyina corridors ezisukka 39 nga balina gye bayita gundi north south trade route. Yali badde atunulira ebintu bino. Iran ng'ogigyeko wana esobola okustarvinga. Iran balina oluguudo olwazimbibwa mu 2014 ng'oluguudo olwo luva kuva Moscow ne luyita Caspian Sea ennyanja ne lujja luyita Baku Azerbaijan ne lujja paka Tehran Bandar Abbas eno southern Iran paka Mumbai India. Luliko kilometers kumpi 64. Awamu bakozesa amazzi Caspian Sea ewane bakozesa leerwe ewane bakozesa oluguudo. Nga wano mu 2014 baali abasajja bano bakigenderera Russia n'abo bonna nga bamanyi Iran okugiyo babirengera nti tulina okugira we walibeerawo embeera bwetyo ng'obusobozi busobola okutambula. Basimba oluguudo ne bateekamu ssente ne bamala ne bakola ne dry test tulabe oluguudo luno lunaayamba ne batikka ebyamaguzi ku train ne babivuga kuva Moscow Baku Azerbaijan ne bajja paka India ne bamala ne balaba
tusevinze sente meka before ng'oluguudo teruliiwo. Bagenda okizulanga ku buli tani baba basevinzeeko $2,250 ku buli tani transport. So ekikulaga nti bayina obukakafu ti oluguudo lwetuzimbye luyamba. Kati essaawa eno w'oziba wano emyalo nga totaddeewo eriyo faya nti ojja kukuba enguudo zino Iran gyeyisa oba otomedde kafu kuba Iran naye nze ndoza yakikozesa bukozesanga akasookerwako ate yali agenda kwongerako ki kweyo blockade alina obusobozi obuzikuba anti kaakati ekitegeeza muba muvudde mu ceasefire then obusobozi obuzikuba Iran nga obadde ogikuba luli mu lutalo n'olema G-force kaakati ate essaawa eno ogenda kukozesa ki okusobola okukuba nga luli tosobodde kuzikuba yali akuba asaasira well and good luli baakuba bridges ezimu baazikuba naye bakulaga mu ssaawa 72 babadde bazizimbye dda Iran gali amawanga gali se Iran baddira bridges bazimanya zonna bayina ababazi naye bamanya nti wanaaba wakuba ajja kukuba bridges zino na zino ne bakolawo spare parts owa bridge ne bamuteeka nearby so nga tebeetaaga kudda mu factory ate okufuna ebyuma baali baabikola dda abayirani bakambwe batyo bamanya buli scenario nti bajja kuba bridge bajja kuba amadaamu bajja kuba biki ne bateekawo scenario mu 72 hours baleeta zikureyini zitagambika ne baleeta agasenge ge baakola edda ne bagazawo locomotive ne zitambula so kaakati amawanga bwe gatyo blockade olina okumakinga sure nti ojja kusobola okustavinga eggwanga liri nga bw'okisuubira olina okulaba nti corridors ezo zonna tezijja kusooka blockade ennyangu zibeerawo ng'oli ku kizinga nti ojja bwetolooza maato gatandika monitoringa naye nga waliwo amakubo gye bayisa train gye bayisa buli kimu ng'ebyamaguzi ebiva wali wonna Caspian Sea biyingira e Iran kizibu oba stavinga ekya Iran babadde bamanyiridde obulamu obwa sanction bamaze mu sanction kuva 79 so kakati woggala cost wano si kyekyangu ennyo ekyokubakutula bakkirize teweerabira nti eno tubadde mu ceasefire olutalo lukyagenda mu maaso business zigwerako oluza kigenda kuba ceasefire bweso kuba eno ng'oggyeko definitive ceasefire naye ceasefire eno yali oba cessation oba truce nti nno muteekawo truce olw'okuba mwagala okuwa diplomacy ekiseera ekole omukisa truce eno ekigitandisa ebeera ntandikwa ey'okusayininga permanent agreement we tunaatandika enteeseganya olw'okuba hostility zikendedde tusobola okwongerayo ddala enteeseganya ne tugendera ddala so kaakati eyinza okumaliriza n'egendera ddala ne bamaliza nga balina bye bakkanyizaako Iran neewaayo concessions ezimu ne Trump ajja kuwaayo ezimu okay yes nja kukomawo nyina muganda bamutaddewo Sebaggala ali leads awo ebungereza yaŋŋambye ayina bwe yasomyeko ng'omukazi gwe bayita Baba Vanga bino byonna yabyogerako wamusomako Baba Vanga yali mugundi ono yali bano ba Slavic people yali muzibe naye ng'alina byalagula si byonna alina ebimu byalagula September 11 n'alagula tsunami n'ayogera ku 226 byetuli mu kulabako naye nja kukomyawo omulabeko ne bw'omukeberako awo mumanyi ngamba n'otandika okukebera ya predictinga ki yagamba ki naye si byonna nti bya predicting of course naye nga well and good mulimu abantu bambi abali bamaistic abasobola okubeerako naye bakola ki predicting ate nebeerayo n'abamu nga bo just babaziba ntalo bwe tulanga Bismarck ya predicting nga Ssematalo asooka ne Wajja anaalwanira nti ajja kulwanirwa ku fronts 2 ye teyayinanga Bavanga naye yali ategeera butegeezi by'amagye na global politics bw'atambula nabo gye bali yes kaki ke tuba tusigaza nga tusiibula omuntu kasuubira mu lutalo Trump kyekiddako ekisembayo omulaba wa mu myaka egijja kyenyinza okugamba nti kino ate kiyinza ate okunyweza era Amerika gye bujja kuba nagenza okulaba kaakati nga batandise baddidde amakampuni nga Ford ekola emmotoka ne General Electric nga babagambye nti nedda mutuyambeko okufulumya Tomahawk
cruise missile kuba ziweddemu. So kakati awo America ejja kujja ku luguudo mpola. Kukino eno yabadde wake up call. Yes, kijja kubazza ku amawanga ago ga superpower gatuuka ne ganafuwa. Ate ne wajja police ne zigongerayo kate ne gasigala nga gakyali. Kino kibawadde nti enkola gye baali balina okukola ey'okuddira amakampuni agakola ebyokulwanyisa gaweebwe rates agawera. Kino. So kakati General Electric babeera mu kukola mabaati ga motoka. Amabaati ago ge gakola missile Tomahawk. Yingini ez'emmotoka zemukyusa ne zikola missile. So kakati ojja kukola nga production yeeyongedde. Kino kye bafunyamu shooko ate ejja kubazzaako ku luguudo. Nkweyanziza. Yonna gy'osinzira okutulaba bwe tutambudde akadde no ke katuganye. Twalako ebyo tukuwadde eddakiika 3-4 n'akazikiza mukagumire. Naye kisinga oba weetaaga kuwulira bye twogera. Kyemmanyi obadde obiwulira bulungi. Alina kyabuuza olina kuba obadde olekera abantu ndaba nga alina kugamba abantu. Terika amaanyi. Tubaddire lulala? Tubaddire olulala. Okay, inshallah. Nze Nurdin Ntege njagadde basibulira wano. Tukwatagana ate olundi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.